Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a good one around for starters. Abasinga ka video kano muyinza okuba mwakalani. Just tuyinza okuba tewakawadde attention emala. Kakwatibwa Sky Soldier bitundu bya Congo. Ngenda kusaba oba okalaba. Kalabire mu mitendera esatu. Omutendera ogusooka kalabe ng'omwana. Omutendera ogwokubiri kalabe ng'omuntu alina obuntu. Omuntu alina humanity. Omutendera ogwokusatu njagala olaba obwetaavu bwe tulina mu ggwanga obw'okukyusa obulamu bw'abantu bwe bawangalira n'okumakinga sure nti tuleeta obukulembeze mu ggwanga obufa omuntu wa wansi, at least buli family ebeere ng'esobola okwesobola. Sooka olabe ka video kano then tukomewo. Kasongo ye Mbali nanga Kasongo mbona we Songa libala oh ye Kasongo mbona we Mbali nanga Kasongo ye Mbali nanga Kasongo mbona we Songa libala oh ye Kasongo mbona we Kati video kopa okulaba njagala weteeke mu kifaananyi eky'omwana nga maama gw'olabye yakuzaala nga jjajja gw'olabye mu kifaananyi ekyo jjajjaawo ka vidiyo ako ne kakusanga internet. Ekibuuzo kiri nti olowooza waliyo maama eyeetaaga okulabikira bwatyo mu kavidiyo? Olowooza waliyo jjajja eyeetaaga okulabikira mu kavidiyo? Kyakubiri, kavidiyo ako olowooza kategeeza ki? Kavidiyo ako kategeeza ti maama waffe oyo mulungi, jjajja waffe oyo mulungi, emmere gyali mu kutwalirako eyalese ewaka gyali mu kupaakinga, yemmere etaliibwaliibwa oba yemmere etabeera mu ntamu. Ekyokuyiga ekiri mu kavidiyo kano ate nga ye reality abantu gye balivinga e Uganda awo ebitundu 60 ku buli 100 abantu baffe balya bye basobola si bye baagala. Kankuddiremu ebitundu 60 ku buli 100 e Uganda awo family nyingi zirya kisoboka si kye baagala. Mu bufunze tuwangalira mu bulamu nga bye tulya si bye twandyagadde okulya, wabula tulya ebyo ebisobola okubeezaawo. Njagala weteeke mu kiti eky'abaana ab'amaama oyo, abazzukulu abajjajja oyo abamulabidde ku intaneti. Weewaawo nga sisuubira nti waliyo omwana eyandyetaaze okulaba maama amuzaala ng'afaayo nnyo bw'atyo okubaako kyatwalirako abantu be yalese ewaka. Tewali yandyagadde bulamu, naye amazima gali nti eyo ye Uganda abasinga mwe twakulira. Buli mwana ali eyo wandyagadde nnyo okukyusaamukko ku bulamu, naye ekyamazima kiri nti e Uganda awo bikalubamukko lwa nsonga abatukulembera bafa nnyo ku butyawe bagenda osigala mu bukulembeze ddala ne butya abantu b'eggwanga lyattu Uganda bwe bagenda okuwangala n'okuyita mu bulamu obwangu 2025 si gwe gwandibadde omwaka e Uganda awo ng'abantu balafuubana okulya kaceeri ne kanyama. Naye ogenda kwetegereza nga family eziri yaddeko e Uganda awo nga nazo si nyingi
nga nesobodde okubeera yaddeko simply is survival of the fittest. Katugende mu buntu taginga Sky Soldier kweno video. Sky Soldier kiche wabadde otegeeza ng'okwata omukadde oyo ng'ayoola emmere eyiise n'okipositinga weewaawo nga badde olaga omukolo ku mwabadde nga mugabudde. Ekibuuzo kiri nti ng'okitaddemu obuntu kiche wabadde osinga okunoonya mu kupositinga maama oyo jjajja oyo ng'ayoola emmere eyiise wansi agipakingira abazzukulu. Kankubuuza ekibuuzo, jjajja oyo wagenze n'omukitumira essowaani ey'okubiri ng'emmere yeeyiise, kale bantu mmwe muli babi. Sky Soldier senga nze yabadde emabega wa kamera eyo nga mmaze okukwata akatambi ako nandinoonyeza omuntu yenna yategesewo gwe omukolo, at least eyo famire n'ajugulirayo akasawo k'omuceere, akasukaali, sabbuuni n'ebisigadde batambuze obulamu. Naye ekisinga okunakuwaza, oyinza okuba gwe just wakutte content agenda okuyambako okutambuza ka page ko, n'oleka famire eya maama eya jjajja ne layini monna mwavanga eswadde. Oyinza n'okwesanga ng'omukyalo oyo tewafuddeyo kumuzza ku layini bamufunire emmere endala. Kyakubiri oba ekisemba, eyo vidiyo tekulaga obwetaavu bw'okukyusa obukulembeze, okuleeta gavumenti mu buyinza egenda okufa ku bulamu bw'abantu bwe bawangaalira, the well-being of the populace. Gavumenti egenda okufa ku byenfuna by'abantu nga at least abantu ne babeera tebagaggawadde nga bali mu position okwetuusaako bye baagala, nga simply is not survival of the fittest. Tuyina regime ng'ekwata parish namba n'egiwa obukadde 100 nga parish erimu abantu abasoba mu 1,000. Naye tuyina regime simply because eyagala okuvunaana ba opponents baayo ab'ekibiina ekiba kyalenjinga ekya NUP ekwata obukadde 100 n'ebwambaza omubaka baleete ekiteeso ekigenda okukkiriza Marshal okuwozesa civilian mu kooti ez'amagye, okutta obukadde 100 obuwadde omuntu omu, okutta obukadde 100 obuwadde parish namba, nga bwakwewola nga sente balina okuzizzaayo. Budget eyita ne bakulaga nti mulago bagiwadde bilioni 17 nga ze zigenda okugula eddagala ly'abannayuganda bonna abali mu miliyoni 4+, nga bw'okwata bilioni 17 n'ozigabizamu population y'abantu miliyoni 48+, buli munnayuganda ekinene nnyo babeera bamuteereddeyo siringi singa 5 ez'okumugulira eddagala lyagenda okumalako omwaka mulamba mu ddwaliro ekkulu National Referral Hospital ya Mulago. Vidiyo eya maama eya jjajja eyita mu screen bwebanga tesobola kukulaga bwetaavu bwa kulonda opposition, bwebanga tesobola kuwa mutima gusalawo okulonda against the current regime, oyinza okuba muganda wange oyina ekikyamu. Eyo vidiyo eba tosobola kutwichinga out to nerves zo eza consciousness, nerves ez'okutegeera ezikuyambako okureasoninga n'omanya nti olina okulonda, otherwise olina okukyusa obukulembeze n'okuparticipatinga mu nsonga z'enkyukakyuka. Ekyamazima kiri nti olakinga humanity. Sky Soldier ngenda kusaba noonya omukyalo oyo oba omuntu yenna asobola mu kibiina kyaffe mutunoonyeza omukyalo oyo, at least tumusanyuseemu omwezi gumu. Wakutte amawulireko naye abaana abamaama oyo abajjajja oyo olunaku olwaleero omu akafaananyi bawulira batya nga mami waabwe asaturatinga over the internet simply because yabadde atwalira beyalese wako ekyokulya ekitatera kubeera mu ntamu. 2026 tuli bwe tuti kalonde kakuume kalondoole kabanje.